Olunaku lwabadde lwa Walumbe ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwa Mutunda oba Sebutemba mu Lunyanyimbe eddaza 2024 laadiyo ezimu ezisinga okutigomya amayengo okuva mu buvanjuba bw'eggwanga lyattu Uganda emanyikiddwa nga 9/6 omwoyo gwa Busoga 1 n'eggyibwa ku mpewo eno esangibwa mu kibuga Jinja. Kino kye kikola omutima gw'Obwakabaka bwa Busoga nga wakasala omugga Kiyira awo wennyini bwesangibwa yaggiddwako ku nsonga nkuyanja ezimu nga zirimu n'ebyobufuzi. Wenjogerera kaakano ababadde bagiwoomerwa abakozi baako bonna ebigambo byabaweddeko batunula mpuwangali ku kirambwa esudde kidde. Nze Omwana Soda. Subscribinga YouTube channel yaffe Expo, TikTok account nze Omwana Soda, Facebook Omwana Soda, followinga ensonga nkuyanja nkyayanjula. Okusinziira ku batunulizi b'enteekateeka eziyinda mu ggwanga lyattu Uganda, bw'otunuulira leediyo eno y'emu ku leediyo esinze okukyaza munnabyabufuzi omugundiivu amanyikiddwa nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine. Era bw'otunuulira emirundi gy'akyadde ku laadiyo eno nkuyanja tobala. Era okusinziira ku bateesiteesi abakola mu bya leediyo n'engeri laadiyo gye ziyugumyamu amayengo, Busoga 1 y'emu ku leediyo eziri ku mwanjo eziwulirizibwa. Era Busoga 1 yeriko abaweereza abasinga okuba ab'amaanyi mu bbendobendo lya Busoga ekisangibwa mu buvanjuba bw'eggwanga lyattu Uganda, okuli omukyala akola puroguramu emanyikiddwa nga Enseeno, ono bamuyita Lestenante za Nakapaju, ng'okujja ku leediyo eno yava ku neiba leediyo emanyikiddwa nga NBS ey'omukulu amanyikiddwa nga Samson Igeme Nabeeta. Bw'ova ku Nakapaju kuliko omukulu amanyikiddwa nga Omusamya Omusoga, ono ng'amannya ge ye Odwoli John, era ng'onayagala kwesimbawo mu bitundutundu by'e Kagoma eyo okukiikirira abaayo mu paaliyamenti y'eggwanga lyattu Uganda. Musajja awagira nnyo ekibiina ekimanyikiddwa nga ekya National Unity Platform. Bwe muteeka ebbali gattako maneja waabwe omukulu amanyikiddwa nga Innocent Anyola, ossa n'abalala nkuyanja omuli mwana muwala amanyikiddwa nga Violeta Sanyo Namukasa, gattako omukulu amanyikiddwa nga Arafat, teekako omukulu amanyikiddwa nga Awali n'abalala bangi abatetenkanya enteekateeka z'okuweereza bannayuganda naddala Abasoga. Leediyo eno nannyiniyo si mulala ye omukulu amanyikiddwa nga Paul Mwiru. Paul Mwiru munnabyabufuzi omugundiivu era ng'azaalibwa mu kibuga Jinja mu kaala akamanyikiddwa nga Walukuba. Kano kasangibwa mu buvanjuba bw'ekibuga Jinja. Era ono omukulu yaliko omubaka wa paaliyamenti, wabula akalulu akawedde bamusabatula ekigo n'enkoona n'enywa ng'ali ku kibiina ekimanyikiddwa nga ekya anti ekyatandikirwawo omukulu amanyikiddwa nga Grigore Mugisha Muntu. Omukulu ono Paul Mwiru oluvannyuma ennyo yamala n'asala eddiiro n'ayingira ekibiina ekya National Unity Platform. Era wenjogerera kaakano ateekateeka okwesimbawo mu kalulu akajja ku kaada ya NUP. Leediyo eno yatandikawo mu mwaka gwa 2016. Guno si gwe mulundi ogwasoose ng'eggyibwa ku mpewo. Omulundi ogwasooka okuggyibwa ku mpewo gwali mwezi gwa Gatonnya oba Januari ng'ennaku z'omwezi 14 omwaka ogwa 2021 nga twakava mu kalulu essaawa zaali 12:03 ez'akawungeezi. Okusinziira ku maneja waayo omukulu amanyikiddwa nga Innocent Anyole, ab'ebyokwerinda baasalako leediyo eno ne bagijja ku mpewo. Ekigendererwa eky'amaanyi bajja banoonya omuweereza w'oku mpewo amanyikiddwa nga Odwoli John. Onaagambibwa nti akalulu akaakaggwa yali ku mpewo ng'akalangirira ku kirabalangirizi ba mipiira. Wabula ku mulundi guno ab'ebyokwerinda balina ensonga ze beekwasizza nga zino si za ssimba nnyo okubajja ku mpewo, wabula abatunuulizi b'ebintu baatutegeezezza nti leediyo Busoga 1 erina pulogulaamu ezissa abantu abamu ku bunkenge nga zandibaze ezaabaviiriddeko akabasa okutuuka okuva ku mpewo, okuli pulogulaamu emanyikiddwa nga The Bridge eyeekolebwa ku makya ng'ekolebwa omukulu amanyikiddwa nga Innocent Anyole ne Odwoli John. Teekako pulogulaamu emanyikiddwa nga Obunkenge eyeebeerayo mu biseera by'amalya ga byamisana ng'ekolebwa omukulu amanyikiddwa nga Odwoli John. Akawungeezi eryo pulogulaamu emanyikiddwa nga Ebyekusifu ng'ekolebwa omukulu amanyikiddwa nga Asani Muwanga. Nkuyanja nkyakuleetera
bwe tuva ku Expo TV n'omwana soda mwekuumireko. Enteekateeka zonna ezigenda mu maaso ku laadiyo ya Busoga wano nja kuba nzikutuusaako naye okusinziira ku gamu ge nfunayo ebimu ku bintu bye baba bagambye okutereeza okuli fire extinguishers n'okubika wires ezitambuza amayengo eza wayaling mu kizimbe nazo zaabikiddwa nga bwe bakuuma enteekateeka ez'omuggundu aba baggyeko ze bagenda obategeeza wate bwe bayinza okudda ku mpewo. Mwemwenna abadde baginyumirwa mugira mukyukako nga muddako awalala. Namugereka Ddunda Lugaba muganye abankuumire bingi nkyaleeta ku lwa Katonda n'ensi yattu Uganda. Expo TV to the world.